Yes, Redison TV Koli webali kubanga okyagoberera amawulire genjagala okuwa breaking news. Kibuga Kampala abasuubuzi basazeewo baggalewo ekibuga Kampala. Ngenda kuwa akatambi awo n'ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba. Ejjukiro olunaku lwajjo twakuwadde amawulire, twakutegezezza nti abasuubuzi b'omu kibuga Kampala naddala okutandikira ddala mu kikuubo naye nga batwaliddemu n'abasuubuzi abalala okwetolola eggwanga lyonna n'ebibuga ebirala nga bayita mu kibiina kye beegattiramu ekimanyiddwa nga Federation of Uganda Traders Association oba FUTA ekiri mu kikuubo downtown Kampala. Basazeewo olunaku lwaleero batuukirize okwekalakaasa kwabwe. Okwekalakaasa kwe twayogerako emabega kaawo njagala okutegeeza nti bakutadde mu nkola olunaku olwaleero. Ebibinja bingi oba ebibiina bingi mu beegattira okuli kino ekya FUTA Federation of Uganda Traders Association n'ekya Kasiita bakkiriziganya ne bagamba teri muntu agenda kubanga aggulawo dduuka lye ku Monday ng'ennaku za mwezi 8 era okwekalakaasa kwabwe sofa kukyali successful olw'ensonga ebizimbe birabiddwako nga bigaddwa. Ebizimbe ebisinga obungi mu Kampala bigaddwa era gwagenda okubanga ogula ebintu obanga osuubula olina okubanga osooka kwetegereza era wekiba kisoboka sooka kukuba kasimu olabe gy'olaga waggule kubanga wetwogerera ebizimbe ebisinga kiri confirmed bimaze okubanga bigaddwa era abasuubuzi basigadde waka waabwe. Abasinga boolaba mu kibuga balabikanga bantu ba bulijjo, abamu badde bazze nga bakasitoma, abamu badde ku byabwe mpozi n'abatambula abakozesa taxi parks n'ebintu ebirala be basobodde okubanga bajja naye nga ebizimbe byo birabiddwako nga bigaddwa. So kati gwali ku Redison TV eno ensonga oteeka okubanga wagitegeddeko. Twakikugamba luli abasuubuzi bano era ne tukuwa n'obutambi nga bawera nkolokooto nga bagamba tetugenda kuddamu kuggulawo bizimbe byaffe. Ensonga neeva ku ki? Ensonga eva ku ngereka ya Misolo ekitongole kya URA gye kyaleeta eno system empya emanyiddwa nga freeze. Abasinga obungi temunnagimanya, abasinga obungi mugiwulira buwulizi ng'oggyeko okusolooza omusolo gwe badde basolooza bulijjo mu ngeri gye badde bagusoloozaamu. Abasuubuzi badde batandise okwemulugunya ku nkola eno ya freeze eri electronic receipting and invoicing system freeze. Ng'omusuubuzi yenna kasitoma bw'ajja n'akugulako URA efuna butereevu risiiti gy'ofulumizza nga URA efuna butereevu sente z'oyingiza nga teri byakugamba nti omusolo tugenda gukyajinga nga tusinzira ku kitabo ky'olina ekya risiiti wabula nga baleese digital system eno egenda okubanga URA etegeera butegeezi direct nti ono afulumiza leero olunaku ayingiza sente bweziti era omwezi ayingiza sente bweziti era omwaka ayingiza sente bweziti. So bakugerekera omusolo nga bamanyi ebyo byonna naye abamu bagamba, abamu ku basuubuzi bagamba nti eno enkola ereese ebizibu bingi lwa nsonga abantu ba URA ba enforcement agents bwe bajja ate omusolo guba gwakuteesa kyamunaye nsaliraako oli bw'omunyigayo ng'akusalirako bw'omufaananira obubi ng'akwongeza bye bimu ku bintu ebibaleetedde okwemulugunya. Bino no bisiibye bitambula wiiki ewedde yonna. Abantu basiibye beemulugunya ku nsonga eno wiiki ewedde yonna. Ngenda kuwa akatambi awo akalaga ebizimbe engeri gye bigaddwamu. Enteekateeka eno eya freeze bwe yaleetebwa abantu abasinga tebasooka gitegeera kubanga okuligestalinga ku yo ogenda ku mukutu gwa URA website ya URA n'ologinga in n'ogamba business yo nebeera verified oba nekye bayita OTP one time password bagikusindikira mu message oba ku email. Process etambula bwetyo nga mumanyi abamanyi ebintu bya digitalization mubimanyi mubitegeera bulungi nnyo. Kati okugeneratinga invoice era nakyo kiyitira mu system yeemu wali URA netegeera okoze sente bweziti nemanya kye bayita cash flow sente zoyingiza ne sente zofulumya ababitegeera mubitegeera abatabitegeera mujja kwongera obinoonyerezaako. Kati nga URA eno enkola egiyambako okusolooza omusolo ku basuubuzi bano nga teyeetaaga musuubuzi kumulimba oba kukola ki kyonna. Kati abantu bamaze ebbanga nga beekalakaasa nga beemulugunya ku nsonga eno bagamba bannange URA tunyigiriza tugenda kutandika okwekalakaasa abantu nga babirabanga ebyokusaaga. Kati olunaku olwaleero njagala okutegeeza ekibuga kigaddwa. Ebizimbe ebisinga obungi naddala mu kikuubo n'ebizimbe ebiriraanye ekikuubo bitandise okubanga biggalwa. Ntegeddeko nti n'ababadde bazze ku mirimu gyabwe abamu bazze kusuubula abamu bazze kubanga bakola emirimu emirala babadde tebakimanyiiko bakitegeeredde awo. Ebizimbe bigaddwa era njagala kubanga nkuwakana akatambi olabe atuyisizzaamukko n'eggaali awo naye ng'ebizimbe byonna biraga biri ku muggalo tewali muntu ayingira tewali muntu afuluma. Embeera bw'eti bweyimiridde mu Kampala Abannayuganda
bannakampala basazeewo bagale ebizimbe bagale amaduuka basazeewo bakoleki bagale amaduuka yo alage ekendeza emisolo tusanga bakendeza emisolo basazeewo batule ku mabalaza bakoye ejjoogo. Kale embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri kibuga Kampala ebizimbe bigaddwa nga wenkugambye ensonga nno ziwerako abakasiita n'abafuta n'ebirala ebibiina biri awo ebimu sibimanyi naye nga obadde ng'obiwulira bacheya person zo baatuula ne bakkiriziganya ne bagamba kati tewaliwo ngeri ndala gye tugenda kwekalakaasa. Jjukira ekintu kino oyinza okiraba ng'ekitono. Gavumenti sente zesobola okufiirwa singa bamala essaawa 24 nga tebaggudde bizimbe ebyo. Gavumenti sente zisobola okufiirwa singa abantu bano basigalira ddala mu kwekalakaasa okwo nga tebagenda kugula bizimbe. Kyova olaba gavumenti balina ogiteeka ku nninga era ne kino ekintu kirina okuba nga kyeraliikiriza gavumenti. So kati gwe wenna ayinza okkibuusabuusa kintu si kitono okubeera nga ebizimbe bino bigaddwa, sente nnyingi ezikolekitingibwa, sente nnyingi ezikuŋŋaanyizibwa singa ebizimbe bino biba biggudde ng'abantu bakola, ng'oggyeko omusolo ogusoloozebwa, ng'oggyeko sente eziyingira n'ezifuluma buli lunaku. Waliwo abasuubuzi abagenda okuba nga basuubula, abo bawa omusolo. Waliwo abakasitoma bano abajja abagula era ku gavumenti kwesolooza omusolo, ate n'abantu ba bulijjo obuba nga tebakoze nakyo nakyo osobola okuba ng'okitegeera mu ngeri emu oba endala. So ekibuga Kampala wetwogerera nga bwe nkugambye kigaddwa olw'ensonga ezo. Gwali ku Horizon TV atanawo okuba ng'osubscribe nga kikole akkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko obeere nga tomisinga nsonga yonna. Tugenda kuba tujja na buli kimu ekigenda okuba nga kivaayo sayidi eyo otegeere ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula. Naye osobola okugenda mu kibuga Kampala oba ng'osobola naawe n'olaba ekiriyo n'okitegeera bulungi nnyo nga bw'osubscribe nga ku mukutu guno enkola eya e-phrase okweyambisa kye bayita electronic fiscal devices, e-invoicing ne direct communication with the business transaction systems to handle the insurance of e-invoices in accordance with the Tax Procedures Code Act 2014. URA bwebumu ku buwaayiro bweyiseemu okuleeta devices zino zegenda okubanga ewa oba zegenda okubanga eyambako ezigenda okubanga zigiyambako okukozesa oba okuyitamu okulaba nga basolooza omusolo ku basuubuzi mu kibuga Kampala. Ate nga bo bagamba already n'omusolo ogutusoloozebwako mungi, waliwo ne gwe tutategeera simanya vaati, waliwo n'ebirala babitera obinnyonnyola awo era bw'oba ng'ogoberera emikutu egy'enjawulo oteeka okuba nga nabyo obiwulira. Kakati olwaleero wetwogerera ekibuga bakigadde, teri dduuka liggule, teri dduuka likola, sofa wetwogerera amaduuka agasinga obungi gaggaddwa. Kati wano oyinza okwongera okitegeera naye nga tukikuwaddeko hint. Oyinza okwongera okugenda mu maaso n'okumanya ebisingawo, gendako mu kibuga oyongere okuba nga okonfaminga naye nga kyenkugambye kyekyo ekikyaliwo ebizimbe bimaze okuba nga biggalwa.